We belong to Hoima. Bano be bakulembeze abakungaanya okuba ttooki mu buweereza bw'abakozi ba gavumenti. Mubaddemu abakozi b'ekibuga Hoima, bannabyabufuzi ne bannaddiini. Eno RCC wa Hoima Edward Singoma aloopedde akulira ba RDC ekizibu ky'abakozi abatono be balina ekibaleetera emirimu okutambula akasoobo. Nka eirabuli ekizibu kikaba ky'abakozi kuba batiito ati tukaba 20% ati tuli 56% y'abakozi abalina kuba mu city. Agamba tinaabamu tebateebwanga ku lukangaga lw'abakozi ba gavumenti era tebafuna musaala. Bebakaruga kuhandika tibakayikira payroll kyonka ziba processes zokulwa nti ngo abantu abo bamara kuhandikibwa ari emitendera yibarabamu kulwa nti ngo batungire omusaara. So tusabire nka omukamu waitu asobole kuba nawo nakitaahamu ayongeze speed nko abantu bano abahandikirwe gavumenti kutangira kufuna emisaara. N'enguudo ezikandaliddwa okukolebwa nazo tazisudde mu guluka. So twamugamba n'ekizibu ky'enguudo nakyo akitwaleyo nti tugenda road unit kandi ebintu ebikwetagisa mu irwaro n'ebintu ebiri mu irwaro. Ne James Kashayi omumyuka we alaze obweraliikirivu tisinga tewabaawo okuba ttooki mu ebyo ebyaliwo mu kulonda okwaggwa abali ku ludda oluvuganya gavumenti bandyefuga ebifo by'obwa ssentebe b'ebyalo. We are so scared, madam, that the wave that sweeps away the flag of NRM can as well affect the results of LC1. And as you know, the local councils at those levels, they are very important in the implementation of PDM programs. Akulira wa RDC Martha Asimwe asuubiza okufaafagana n'abalabbayi abavumaganyisa ekibiina ki NRM n'okuzingamya empeereza. Okusoma oba okwiba ssente za gavumenti tujja kikukolera ngu kiri suicide noija kuba oyeyisire kwenyigira mu busumu. Bw'ati asabye abantu bonna okukwatira wamu mu kulwanyisa obulyake kubanga bukosa buli muntu. Buli muntu weena ntumusaba enyigire mu lutalo olulwanisa obusuma habwokuba obusuma nibuyita ensi, obusuma nibuyita ebintu, obusuma nibuyita ssente zange. Bano babadde ku HB Hotel mu kibuga Hoima.